abalokole Dr. Ramadan Mugalu mukozi wa Uganda Muslim Council ekisanyi kyaweddeko nga Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council wetwogera ali mukuwaayo office abadde mukozi waffe mulungi nnyo era twagala nnyo okuba ntumusigaza either mu office yennyini eyo oba akyalina omukisera ogusaba naddamu oba mu bitongole ebirala byonna ebiri mu Uganda Muslim Supreme Council. So mbakakasa nti inshallah office ya Secretary General ya Uganda Muslim Council ejja kutambula bulungi, tetulina buzibu ali safunawo newenjogeera ali mukuwaayo office inshallah tujja kumuteeka awalala oba ajja kuddamu asabe ebife tugenda biteka mu mawulire byonna oba Secretary General ba Deputy Secretary General babiri legal officer n'abalala joint session oba olukiiko olubeerako executive National Executive Committee ne bamasheekh ba College of Sheikhs badde ne balonda obukiiko bubiri ne bawukakasa akasooka kajja okuvunaanyizibwa ku by'obugagga by'obuyisiraamu mu Uganda yonna. Kati tukyayagala kubuuza mufti na deputy we na kaadi